Amyuka akulira essomero lya St Maria Gorret Katende Emmanuel Kisente amaaso ga myukidde mu kakiiko k'eby'ettaka ka Brigadier General Moses Shaban Ruchams bigambibwa nti anyaga ettaka lya famire n'alyekomya. Bano okuddukira mu woofiisi eno kiddiridde muganda waabwe ali Kisente okweza ettaka lya nnyaabwe n'akyusa ebyapa n'abizza mu mannya ge oluvannyuma lwa nnyaabwe okufa. Olukiiko n'olutuuziddwa ku woofiisi y'eby'ettaka esangibwa e Mengo nga lukubiziddwa Kano Cyrus Kiseegera Kigongo n'akulira okunoonyereza Tom Kalanzi. Bazaagulira enguzi eyo emabega yonna. Tubadde tukooye okusibibwa buli kadde. Nze bakansiba emirundi 2 n'olunaku olwaleero lwenjogererako ndi ku boodi nzirayo Busiika okweripootinga. Ettaka eriko enkaayana lisangibwa ku kyalo Busoke mu luka gw'e Busiika mu disitulikiti y'e Luweero nga liwezaako obunene bwa yiika 3 nga lyali lya mugenzi Magaret Nampeera nga yaligula mu mwaka ogwa 2021. Lwanga Robert nga mutabani w'omugenzi asabye akakiiko ekyapa kisazibwemu kidde mu mannya g'abaana b'omugenzi. Tuli abooluganda nga bw'otulaba wano ffenna tukanyiza ekintu kimu kyapa kisazibwemu kikyusibwe mu mannya g'abaana abalala ab'omugenzi Nampeerwa. Abekibuuka nga yali akola ng'omuwandiisi ategeeza nti ettaka erikaanirwa omugenzi yaligula kwa Ernest Sempeebwa eyasimba n'empanyi. Nali nkola nga sekitale era nze mmanyi Magaret Nampeera ye yagula ekibanja ku mwannyina Ernest Sempeebwa era nze nakola endagaano n'ensimba n'empanyi. Asabye Kisente okwogeramu ku baaliwo ng'agula ettaka lino olwo ebyokugenda ne bimuggwako. Asobola okumbuulirayo baliraanwa be ekimulemye okutta naye ng'ate nze baliraanwa bwe mu budde obwo mbamanyi. Mu kibanja ne ndigula ku Sempeebwa okubiri mu ttaka. Liwezaako bunene ki? Ttaka 3 lisangibwa Deputy omulamba kyanaku nnyo. Abaana bagamba nti batudde n'abooluganda enfunda eziwera nga bayetale Kisente ng'agaana okujja nga bajulize bagende mu kkooti. Mudde ku ttaka lya nnyammwe lyebalekera alemeyo kulyefugako yekka. Kano Cyrus Kigongo okuva mu woofiisi eno abudde nga bwe bagenda okuwandiikira abaminisita b'eby'ettaka okakasa oba ng'ekyapa ekyogerwako kituufu. Kawaligula kiki ekikulaga nti waligula leeta endagaano takola ki tagitulaze okujjako okundaga ebyapa byesenkakasa kopi kyensuubira okuba nti si ntuufu naye ajja kutwagenda kuwandiikira minisitule ya lands etukakasa oba ddala ntuufu. Mu ngeri emu ab'akakiiko kano nga bakulembeddwamu Kano Cyrus Kigongo n'akulira okunoonyereza Tom Kalanzi nga bali wamu n'olwadisi w'empigi Sempola Kigozi babitaddemu engatto ne boolekera ekyalo Nantwala Nakirebe okutabaganya ab'ennyumba y'omugenzi Simeon Mundu. Bakozesa olukiiko oluvannyuma lw'omusika Gerald Kasozi okuddukira mu woofiisi yaabwe ng'alumiriza muzzukulu waabwe Jane Nansobogo okutunda ettaka ly'ekijja nga yeekubanye n'omu ku bavunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi. Ettaka erivuddeho Kanaaluzaala ng'omuwulwa mulisa ku mmere liwezaako obunene bwa yiika 2 n'ekitundu aliriko n'ekijja ky'ekika. Okusinziira ku Kasozi baatuuza olukiiko ne bamulonda okuvunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi naye kyamukubye wala okulaba ng'omuzzukulu aleese abakwata enkoba. Tufuna ekyekango ng'omwana bajja batugamba nti atunze wano okuva wano paka ku kijja wansi. Neda sebo. Natunda eka 2. Eka 2. Kiri eka 2 ndesi mu nkaga mukitala. Kyokka Ladisa ategeeza nti empapula ezoogerwako bazireetako mu woofiisi ye ng'azimanyi n'abalagira okuzizaayo kkooti ezikakase era nga bulijjo amanyi nti Nansoboga yenna nnyini ttaka. Bwe zaabeerako mu woofiisi yange twali tukyazitwala mu maaso ne wafubukawo ekibinja ekitakkanya nange tetulina buzibu nekisalawo okugenda mu bakulu tusalawo ne tugamba nti tujje ku lokasi wano. Basomye ekiwandiiko ekiwa Kasozi obuyinza era RDC bakizuulire nti Nansoboga ekiwandiiko kimuwa obuyinza ku bintu bya kitaawe John Kalagi. Batezeewo eggoye omugagga ategerekeseeko eryankolo adisiwe ssente ze yali yagulamu ettaka lino era ng'akkiriza obutadda ku ttaka lya famire.
tweyanziza nnyo tweyanzeege tubadde tufutyankibwa emeyo ne wansi nga tetulina kye tumanyi. Kano Kigongo asabye bannayuganda okuyambisa woofiisi eno okufuna obwenkanya. Balabe abali mu kizibu kyonna ekyokutagana n'ebyettaka beeyone woofiisi yaffe eri mu maaso g'olubiri wakati w'olubiri emabega wa wooteri Keno. Omugagga Nkolo ne Nansubuga bakoze obuwandiike obutaddira muddala kusalimbira ku ttaka lya famire. Brian Membe yakusakidde eggulire lino.